linda kote sinakuka. No. Nuhu tasobola kusuubiza mpewo. Baba agambye agenda ziteeka ku simu yange ngenda agenda ziteekako tasobola kulimba. Ababaddewo mu struggle ngenda kukola live laptop nkyajja kukola live. Nja kujja ku live. Bantu y'omutwe gunnuma. Omutwe gunnuma abantu bange. Tuyagenda nakwabika. Yeah, so Tuni kampisewo bino ebigambo byange abiri Shakirah. Sidda mukolesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwena omuzze ku live eno. Mwebale ebivumo bina bye munvumye. Naye mujjukire nti ndi female tiktoker era ndi kulwanirira Shakirah sente tubadde tuzaagala. Badde ngenda kussa emundu wansi mpaka nga Shakirah afunye obwenkanya. Mumpita omukadde, munvume ebiki. Naye ono mukazi munnange kinkwatako. Badde nina okulwana mpaka last. Baana mwe muli kwasa amasaawa zino munvuma. Naye you'll be a victim next time. Wallahi nkomye ku Shakirah siraba mwana kujja mu kaboxi nga akaba nti bamulidde ssente ze. Nuhu, thank you so much. Barakallahu fikum taba Allah wajitiwa. Nuhu, thank you so much. Esente zize. I have received million emitwalo kyenda mu 10,000 mu 7. Thank you so much. Era zigenda kumutuukako bwe ziba zituuse ewange. Thank you so much. Oyo tasuubizangako one of the trusted people here. Kyabanja balance. Banga zaali zadde zinakuba 3. So kyekyo bambi, thank you so much. No. Thank you so much. Tukyasigazayo balance Shakirah. Zaali zinakuba 3. Kati wasigadde emitwalo 5. Wasigaddeyo balance wa mitwalo 5. Nazo tuzibanje zijje. Twagala zero balance. Hey. Nuhu, thank you so much. Barakallahu fikum. Nuhu, webalire ddala. Nuhu agambye balance ajja. Nuhu saba wojje Allah zeewo agazie. Saba Allah wojje bambi tweyanze. Mwena abanvumye muli baavu. Timu mwicho tulina sente okujjako Brian naye mwasete bila kye mutugamba. Okumanyanga nze ndi mukamwe ntaddeyo ne video ebanja nze tebalina kye baŋŋamba. Nuhu, barakallahu fikum oje Allah akuddizeewo. Kyokka no bali timu micho ntibasaana musondera sente kusasula. Bivevenga buvevenzi. N'obitoya n'ennaku n'ekuluma. Bili mu kuvevenga tebisobola yadde kusonderawo ko yadde kumusondera yadde nusu 5. Naye obisanga okukuoleza. Kati gwe bikwatirako waggwa ayogera ndowooza kati singa tetuvuddeyo n'omwana yandifunye obwenkanya. Kanzi jeko live abagala okumanya ebinaddako mujja kumenkya ku live ya laptop boss. Wamakale. Zange sizimuwangako nvumwa buli muntu anvuma munvuma n'esente zange omutima gwe nakola nga mpola mito sente zange kwe kuli okunvumya munvumye n'abatalina kye mumanyi munvumye abamu ne mugiyita stand munvumye Brian jonna gy'oli bye musikoni nakubira n'enkunyonyola byonna birina kyotamanyi nenkugamba Brian nyina ebizibu byange ebintu byange bigenda nenkugamba Micho ampe sente zange nemanyi bwonayogera ne Micho agenda kwata sente zange azimpe bye musikoni simanyi tewagamba Micho era simanyi yakuddamu Brian gy'oli omanyi amazima ogatuulidde n'abalala bangi bagamanyi besagala kumenya mannya gaabwe. Nentuuka Micho ne mubanja sente zange nentuuka omugamba Micho tutuule oyogere sente zange ogenda zisasula mu bulidde kuba sina gundi gye zitatuuseeko ng'obusente bwange mbwagala nga gwe nayamba obusente bwange abulemedde nangamba komawo ng'ennaku z'omwezi 2 February ogenda kusanga sente jjukira nyina abammanja ebintu byange waliwo ebintu byange bye batwala
Manyi bulungi Micho nti nyina abamanja. Abamanja mbasuubiza nange bansuubiza jjukira nawola bansuubiza nange nenkola ki? Nensuubiza. Ennaku z'omwezi 2 ne zituuka ne ziwera. Nengenda mu kabokisi ka Micho. Ne mugamba Micho sente nzinonye. Abampola sente baagala sente. Abampola sente baagala sente. Micho nangamba talina sente. Micho nangamba talina sente. Jjukira nange nyina abampa. Micho nangamba talina sente. Nekubira Micho lunakola misikola ku boti mu 10 ago. Bannange ago. Screenshot zirina. Micho ng'essimu yange agifuula bize agitumya neevuga. Nempeereza Micho message ku nali mbadde nzimusaba nkabidde ku ssente zange amaziga. Batunda amaliwana amaziga ge mulaba gano matono. Njagala aveeyo ng'ayogera okutya Katonda we gwasinza oba simukabiridde amaziga. Nkabidde amaziga ku ssente zange ze nakwata obulungi nga mpola Micho nga nyinyonyodde nti ebintu byabigobako biganye bitudde ne njagala mujje mu kizibu kye yalimu akimalirize. Naye nkomeza ekisa mbabuulira bantu bange ne bw'oba ng'oyina obuzibu n'ojje wange si kyayamba si gwe gusoose okunnuma. Nsobola okumenya abawala bali 2 wano namukwaya 5 n'omulaba bamuyita Flavia. Era nagenda nga newoleza muntu sente amazima ndayira okutya Allah basobola okumpeerako obujulizi gwe newoleza sente era nazirya Shakirah nengwa mu mabanja nesasula sente ezo. Naye Micho yonna gy'oli nkaaba amaziga gano nkukabiridde amaziga mu kabogo byonna byo badde mpuziramu biraba. Nentuka nenegayira Micho nga nyina ebizibu byange besitagenda kumenya wano. Ne mugamba Micho mpa sente zange. Micho nalemera sente zange. Brian nyina ebizibu byange ebintu byange bigenda. Nenkugamba Micho ampe sente zange nga manyi bona yogera ne Micho agenda kwata sente zange azimpe. Byemusikoni simanyi kye wagamba Micho era simanyi yakuddamu. Brian Joli omanya amazima ogatulidde n'abalala bangi bagamanyi besagenda kumenya manya gaabwe. Nentuuka Micho ne mubanja sente zange. Nentuuka omugamba Micho tutuule oyogere sente zange ogenda zisasula mu buliddi kuba sina gundi gye zitatuuseeko nga obusente bwange mbwagala nga gwe nayamba obusente bwange abulemedde. Nangamba komawo ng'ennaku z'omwezi 2 February ogenda kusanga sente. Jjukira nyina abammanja ebintu byange waliwo ebintu byange bye batwala. Manyi bulungi Micho nti nyina abammanja. Abamanja mbasuubiza nange bansuubiza jjukira nawola bansuubiza nange nenkola ki? Nensuubiza. Ennaku z'omwezi 2 ne zituuka ne ziwera. Nengenda mu kabokisi ka Micho. Ne mugamba Micho sente nzinonye. Abampola sente baagala sente. Abampola sente baagala sente. Micho nangamba talina sente. Micho nangamba talina sente. Jjukira nange nyina abampa. Micho nangamba talina sente. Nenkubira Micho olunakola misikola ku boti mu 10 ago. Bannange ago. Screenshot zirina. Micho ng'essimu yange agifuula bize agitumya neevuga. Nempeereza Micho message ku WhatsApp. Micho nga tanziramu. Message zange azibluetikinga. Ebizibu byange bintuddemu. Akasente kange ke nakera ku makya nenkwata. Nkamuwa bulungi. Essaawa eno nga nkabya maziga. Nogamba afunye ekizibu ngenda kuddukira wa gundi ajja kunyamba.
Shakirah nyine emikwano wano nga swana okunyambisa miliyoni zesimanyi. Micho nga mbuuza Shakirah, toyinayo mukwano gwasobola kuyambisa sente ebiseera byonna ina Weba Winter. Okuwulira audio eri laptop gya playing ya Weba Winter. Yankubira na bukubizi teyampereza audio. Temuba blocking nga mubaleke buli anvuma. Nkakeera ku makya mukazi wattu mukwatiddwa ekisa ebintu bye byagenda okukola bitudde. Nkakeera ku makya nga ngenda mu kabox ka Weba Winter nga ndikodingira Weba Winter video audio. Ebiseera ebyo Micho yali akyakola ku 5 star nga tannavaayo gye yakolanga nga tannavaayo nga ndikodingira Weba video audio. Weba when namuli kodingira audio Weba nganziramu audio laptop gya playing ya Weba Winter mwena mujiwulira gyasiba playing ku makya n'ekiro. Mumpulira kantula nganzija nkombawo ngamba Micho mugamba Micho Weba agambye bwati ne bwati. Micho ngaddamu audio era laptop gyali okuplayinga erimu eddoboozi lya Micho erigamba Weba Winter muleke Shakirah ogenda kumpola sente ne BMC Koni agenda kumpa sente. Abangi mumanyi BMC Koni waneno nkiddamu. Micho ngaddamu ekigamba Shakirah kuba Weba Winter yanziramu mu audio laptop gya playinga gyesitagenda kuzannya wano kuba eri ku simu yange eno. Ngaddamu ng'agamba Shakirah Weba muleke ogenda kumpola sente ne BMC Koni agenda kumpa sente. Olw'ekisa kyange n'omuti sente zange zaalina ebyokukola naye ebyokukola byali bya mu January. Mbabuulira bantu bange sente zange zaali zirina ebyokukola nga ziri wa laptop n'ebyali byakolebwa mu January naye okumuwa sente ezo yaŋŋamba muweemu omwezi ogu agenda kujja ku Brian sente miliyoni 28 kubanga Brian yamulwisa emmotoka ya Brian yayiwa amafuta US ne bamusasuza Brian sente za Brian kwe kulwayo. Nze ne mwanguyiza Micho akole ebintu bye mu bwangu ne nyanguyiza Micho akole ebintu bye. Nsaba wa kitiibwa Allah ayite mama wange amutte ntandise nga nyina ne Qur'ani akatabo kana ka Qur'ani mu ngalo. Twatandika tutya natandika nti okuwola Micho sente zange mwabali ku TikTok abanvuma abataaliyo abangamba mbu sente nazimwa gye mutaali. Micho ng'atuula wansi ng'atuusa ne BM Koni bateesa abangi gwe mumanyi nga Brian kyemmanyi naye amazima agamanyi. Brian gy'oli omanyi amazima naye osirikidde Micho byonna byankola osirise buli omu amanyi amazima. Naye bwe babagamba amazima munvuma buvumi nga bateesa ne Micho kola bed space gye bateeseza saaliyo. Olw'okuba omutima gwange n'ekisa kyange kimuli okunvumirako essaawa eno olw'omutima gwange n'ekisa kyange Micho kimanyi byonna byenjogera sirima nga nti Allah. Brian we yasuubiza Micho yamusuubiza miliyoni 28 ngenda byogera nga Micho we yabiŋŋamba okutuuka omuwa sente zange. Ze muli mukunvumirako abataaliyo ze muli mukunvumirako mwenna wano abataaliyo. Brian gwe bayita BMC Koni n'asuubiza n'agamba Micho bateese bakole bed space. Bannange saaliyo Shakirah saaliyo naye ekisa kino kyekintuusizza wano. Brian olunaku lwe yasuubiza Micho sente ng'emmotoka ya Brian ali US ng'emmotoka eyiwa amafuta. Mbyogera ebyava mu kamwa ka Micho yonna gy'oli bw'ebanga bigambo bino byenjogera okakasa nti nnimba. Nalayidde nsaba wa kitiibwa Allah atwale abaana bange ekiro ky'olwaliro bamaama wange. Micho ng'ajja nga nkubira essimu nga ngamba Shakirah mbadde nsaba ompoleyo miliyoni 5 nga mubuuza zaaki. Micho ng'atandika okunyinyonyola nga ngamba twateesa ne Brian tugenda kola bed space
Nebe dispese eyo Brian yalina okukola ki okumpa sente 28 million Micho ze yaŋŋamba. Ebiseera ebyo mukama wange yali taliiwo. Mukama wange musomesa right now taliiwo era yagenze. Nga Micho aŋŋamba naye nezo miliyoni 5 tezigenda kummala. Nga ŋŋamba mpa miliyoni 10. Ndayira amazima ga Katonda mu ggulu okutya Allah nali ngenda kuwa Micho miliyoni 10 nga ngenda zimuola. Nga mugamba kuba ebintu bye yabiŋŋamba omwezi gw'omunaana nga gubulako wejeji gugweko. Nga mugamba linda mu weekend eggweremu ngenda sooka nkuweereze miliyoni 3 kubanga mukunyonyola sooka nanyana ngamba emotoka ya Brian efunye obuzibu ate ebintu byange bibadde bitandise okugenda mu maaso ebya bed space naye bigenda kuyimirira mbadde nsaba ompole ssente ku lw'omutima gwange Shakirah n'ekisa kyange Micho yonna gy'oli omanyi. Ne mugamba ngenda sooka nfunire miliyoni 3. Ne mugamba linda weekend eggweko baana mmwe enkaabya amaziga buli abadde anvuma njagala owulirize bulungi. Nenkwata miliyoni 3.2 ago nga wiiki tennaba nakuggwako miliyoni 3.2 ago 2 Shakirah zaava wano ewa mukama wange. Nga Micho ansuubiza nti mu piriyodi y'omwezi ogu agenda kubaziza sente zange kuba yali tannazitwala nasooka munnyonnyola. Ne mugamba Micho sente zange zigenda kukola kino na kiri naŋŋamba Shakirah neesiga sente zo ngenda zizza njogera ebigambo bino nga seerabirangayo n'ekimu bwe mba nga genjogera ge mazima nsaba wakitibwa Allah genjogera nga nnimba nsaba wakitibwa Allah nkube ebbalayi. Nali sinnamuweereza sente naŋŋamba ezo sente tezigenda kummala. Bannange muyina amasimu mwenna mulina abantu ababayamba mu bizibu nga mufunye ebizibu n'ogamba afunye ekizibu ngenda kuddukira wagundi ajja kunnyamba. Shakirah nyina emikwano wano nga swana okunnyambisa miliyoni ze simanyi. Micho nga sente zange zalina ebyokukola naye ebyokukola byali bya mu January. Mbabuulira bantu bange sente zange zaali zirina ebyokukola nga ziri wa uptop naye byali byakolebwa mu January naye okumuwa sente ezo yaŋŋamba muweemu omwezi ogu agenda kujjako Brian sente miliyoni 28 kubanga Brian yamulwisa emmotoka ya Brian yayiwa amafuta US ne bamusasuza Brian sente za Brian kwe kulwayo. Nze ne mwanguyiza Micho akole ebintu bye mu bwangu ne nyanguyiza Micho akole ebintu bye bireke kudilayinga mukiwulira ne nkwata sente ezo neziwa Micho. Buli anvuma njagala owulire bulungi abalikodinga mu likodinge kubanga kiyitiridde munvumye nnyo gye mutamanyi mazima. Micho nga mugamba ngenda sooka nkuwe miliyoni 3 naye endala zigenda kuva wa uptop abangi gwe mumanyi nga Isima. Micho nga ngamba tewali buzibu nga nkwata sente zange nasindika miliyoni kuba yasooka naŋŋamba ogenda kusindika miliyoni 3 naye miliyoni ezo 3 zigenda tuuka ng'era zeesaze kyenjagala okukolera kijja kukola nga ngattako emitwalo gyange ago emitwalo 2 ng'asindika miliyoni 3.2 ago nga Micho alisiivinga miliyoni 3.19 ng'azirisiivinga ng'azifuna. Nga ngenda wa uptop abammanyi mummanyi buli ammanyi wana mmanyi nti bwe mba nsuubiza abammanyi mummanyi buli ammanyi muliyo life. Ensonga zino nali mwanya okuvaayo okuzoogerako yana ku lwaleero kituufu kizibuse bisenga biyitingana omenzi nakola ne ku vidiyo mbu omuwala simanyi sente yazimuwa lwa mukwano mbu yali amwegwanyiza kwe kumuwa sente biki byali bingi namuzannyamu awo ne bukomedi bwe bwatera okuzannya kintu tekya
kyansanyusa bayirawo wadde ng'okusooka nali ndaba ng'omuwala omukyamu nebigenza okukomekkereza ng'omulenzi ye mukyamu kuba omuntu akujjidde n'akugamba mpola ndi mu buzibu olw'ensonga eno n'eno n'eno emitima gyaffe gino munnange gyekisa gijja kutussa kuba singa Shakirah yalina omutima nga gulinga lwazi yandimugambye sigenda kuwola naye yalumirirwa n'awuliriza ensonga ze nataagala bizinesi ze kufa wezityo nasalawo amuwole naye muganda wange Shakirah sente wamuwola naawe nnyingi sente wamuwola nnyingi omanyi nti oliko kisa kya mukama ate asinga bino ebintu tebyabadde nti bintu bya ku TikTok bantu bangi kubiyingiramu sente zewabadde ogenda zikirwa ndowooza komekisi z'abantu ozenga oziraba mu butuufu omuntu obanga omuwola sente oba tugenda mu sente nnyingi weezityo atisi muyambise sente zitasukka 5,000 naye kakadde kamu bukadde bubiri n'ebintu byewali ogoba olaba byonna ebintu bye byagootana byafa baganda bange eno vidiyo tugifunemu ekyokuyiga ebintu social media bino eno tubikwate nabwegendereza ante era n'oba ogudde mu relationship namuntu watandika ku nsonga za ssente salamu omuliro mbagala nnyo emikono gyange mbagaliza ebisinga obulungi kansuubire nti ofunyemu ekyo